Honorable Ssemuju Nganda, mubaka wa Kira municipality, yawereddwa ogufo mu kibiina kya National Platform Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine. Agwe tuli naye twagala tutunuulire omwaka nga ogubadde 2023 ne 2024 agenda kutambula atya. Kale tugende tufune omukulu Ssemuju Nganda ebigambo abitugambe. Ssemuju. Eyagambye ayagala kuwabula simunenya kubanga akyali mupya Parliament. Obukiiko bwa Parliament ekyo yakiyize. Mulimu obukyuka ku nkomerero y'omwaka ne mubaamu ekisanja kyabo nga kiggwako oluvannyuma lwa myaka 2.5. Ekisanja kya Leader of Opposition Whip ne Shadow Cabinet tebiggwako. Naye ekibiina bwe kiba kyagadde okukyusaamu kisobola okukyusa. Era kisobola n'okulonda mwezi gumu ate era ne kikukyusa. Sigamba nti okulonda kitegeeza myaka 2.5. Kisobola okukyusa mwezi gumu. Mwezi gumu basobola okukyusa. Ettaka terigamba myaka 2.5. Za bukiiko. Ya bukiiko. Bukiiko bw'ekisanja eky'emyaka 2 naye abakulembeze Leader of Opposition, Chief Opposition Whip, Shadow Cabinet. Awo basobola okubakyusa essaawa yonna. Osobola n'okumalako ennaku 2. Ekibiina nekigamba nti kikuyiseeyo. Tekiriiko nti ekisanja kirina kubeerako mu bwe. Kinyagadde okuyambako kinywa matunda. Asooka akitegeere kinywa macunda mata. Agenda okuwabula nga ate naye teyeetaaga kuwabulibwa. Obuzibu bingi bwe tulina mu ntalo ez'okununula eggwanga. Bamuseveni nga bali mu nsiko buli omu yali kamanda. Twatanga bakamanda. Kaakati okujjako Museveni yali chairman ne Kigongo vice chairman. Abalala abasinga tebaabanga na ranka. Ne kitateekawo era olaba bajja wano ojjukira nga bali mu 1987. Matayo Kyaligonza kyamuluma nnyo bw'osoma UPDF Act. Matayo Kyaligonza ali kuba historical high command. Eyo eriko Museveni, Sale, Tumwine, Tinyefuza, Rwigema, nono gwe baziika e Buhweju, Tadeo Kanyankole. Kati bwe bagaba ranka Museveni, Sale ne weewobwa Major General ino wamu bwa Brigadier. Kati era ranka yabikwata n'abikuba ku kibuga n'afuluma mu lubiri wano nga Barakisi ekyaliwo. Obukolere wamu wa Sseruganda bwali bukendedde. Abali mu lutalo olw'okulwanyisa gavumenti twafuna obuzibu nti ate mulimu n'okulya ebifo. Kati ebifo ne bireeta obuzibu. Bwe bakyusa Ssemuju nga alinayo abamuwagira lumu nga yazze bayinza obutamuwa buwagizi bwe yeetaaga kutambuza woofiisi n'enkyusa olumu. Kati olwaleero ye debate eno gye tulimu olwaleero. Tuli mu lutalo olw'okulwanyisa nakyemalira naye nga mu lutalo mulimu okulya ebifo. Gwe batakiwadde, gwe bakigyeko, gwe bakiwadde ne mugenda mu eyo debate. Njagala kwebaza muganda wange Honorable Mpuuga. Mpuuga naga twasinkana mu Senior Akubye nga tukyambala mpale nnyimpi. Nti aweereza n'amatiza buli omu nti omulimu yagendamu abadde agusobola era n'agutambuza bulungi. Nga tuyingira politics twamuyingira wamu n'Empuuga, Medadi, Kivumbi yali yatusookayo ne Parliament twajingira ebiseera byebimu kasiba nti kampeyini zaffe naddala Medadi yagambanga nnyo abantu mu ttiimu yaffe eya SURVE
nti twagala nnyo mu Buganda twala abakulembeze mu Parliament abategeererawo ensonga si abasembayo okugitegeera. Era niwe twali e Masaka nga mukyulire ne musayi mwekiri bw'oba mpuuga gw'otumye okuli kyozaga nti kangende nga magamba ngoba nakituukiriza naye katala kinywa Machunda azze okuwabula naye nga tinaye yeetaaga kusooka kuwabula. Kati ekyo kyatuyingiza mu byobufuzi nteka okuwayo n'amuntu nga bw'oba omutumye oddeka n'onywa ne caayi ng'omanyi bulungi nti omulimu gajja gutuukiriza. So Mathias Mpuuga muganda wange mwebaza nze nga Ssemuju ebbanga lyatukulembedde ery'emyaka 2 n'ekitundu mu bwegendereza. Nze nagamba COMITED wano nali ngambanga mpa nnyo ekitiibwa bakatikiro ba Buganda. Waliwo kankidde mukyogedde emirundi mingi nga tuli mu kulwanyisa Museveni obutakyusa constitution kujjawo komo ku myaka. Meeting ezisinga obungi nze nazikubirizanga Honorable Winnie Kiza, Katuntu, Latifu Ssebaggala n'abalala nga tubatumye bagende bateese ne Kadaga. Naye mu meeting zaffe mwabangamu abaga nti bwe tuyingira Parliament kube embwa z'NRM ezo. Omwo mwabangako muganda wange Zaake Honorable Kyagulanyi era Ssewanyana n'abalala. Baga tukube bakube. Bakatuntu nga baga nti n'aba n'ayomba n'aba n'alwana musooka ne muyombe ensi ne balaba nga muyomba. Tuyinza kutuukira ku kuba. Tumala olunaku olamba tusooke ki ngumye enyoke. Abamu bagamba engumi enyoke. Kuba kyebakola bamanyi nabo nti kyabulabe eri eggwanga. Zaake. Bukube bukubi. Bukubi. Ssewanyana Alani. Kati nze saawukana nnyo abaali baagala kuba. Naye nga tulinawo ate abalala. Nga olina okutambuliza abantu bamu. Kati Mpuuga nze kyansinzaako nti asobola okubalansinga abaagala okukuba n'abaagala okusooka okuteesa. Era bwe nagambye nga ndi mu Express. Mu Express twagenda nga okulaba omupiira nga tuluubirira abantu babiri, Villa ne Rifiri. Kakati abawagizi ba opposition abasinga obungi mu Uganda tebaawukanako n'abawagizi ba Express. Ayagala ogende mu kisaawe okuba Villa omupiira Uganda twagenda ndobo kati. Negumba aliwulire era nnyo byakubanga nga tunyumirwa nnyo. Omwagala nnyo nnyo. Wakiri ng'oddayo mirembe ng'owavira awenyera. Omwagala nnyo nnyo akube. Amenye. Kakati obuzibu. Ng'olumu ne Rifiri naye wakuba. Mwagala mutwaliramu. Wakuba. Wakuba mpira gwina okuyimirira. Kakati abawagizi b'opposition abasinga obungi bwe balaba Parliament. Balagira banga abawagizi ba Express. Tulina okugenda n'okuba bakinywa amatunda bano. Ne speaker wona n'obatwaliramu. Naye si byangu olumu bwe bityo. Era abamu mbadde mbawuliranga nga abasongamu Mpuuga ennwe. Ne batamanya kati obuzibu muto wange Honorable Ssenyonyi bw'ayolekedde okuweereza abantu ba bika bina. Bw'obeera leader of opposition olinayo obukulembeze bwa Parliament. Olina abawagizi. Kanze tutandikira bantu bana bika bina. Ssemuju Nganda agezaako okuttanya ensonga nga bwe zibadde mu mwaka okulondebwa kwa Joel Ssenyonyi ate n'okuba nti Mathias Mpuuga Nsamba yawummuziddwa emirimu n'akwasibwa ate emirimu emirala nga bino byamuweereddwa pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okuba nti yasazeewo n'agamba Mathias Mpuuga Nsamba awummule ate n'amutuma obuvunaanyizibwa obulala obw'okuwenjeza ekibiina obuwagizi mu bitundu ebyo ebya Buganda byakulembera n'okulaba nti yonna awaali wafunye okunyegenya ate waguma kati wanywera. Kale tweyongera okufuna omukulu Ssemuju okulembera Parliament. Olina ababaka ba Parliament, olina abakulonze okuva ku kitebe ate n'obaako n'abantu ba bulijjo mu NUP ne bayitibwa foot soldiers. Kati abantu abo bonna bana olumu ebiruubirirwa byabwe bisobola okubeera nga tebikwatagana.
Katonda n'omusaba nnyo n'akuwa amagezi agasobola okubibalansinga. Nze nagenda okulaba Alani Segirinye mukomera ekigo. Biro okutuukayo nga bayombye n'akulira ekkomera ng'obusungu buli awo. Kati n'ensooka ate kubatuuza. Ne bagamba wano toyinza kumanya kisooka budde bwona amalawo. Alani namutwalira omuceere n'aŋŋamba nti wandeetera ensawo y'omuceere nga n'omwana abadde ki. Nanga ne twakijja ne tulya n'endala omwaka mulamba ne guwe. Ne bagamba nti temuyomba na musajja. Yesewonye. Temuyomba na musajja akulira komera. Era Segirinnya yeetabirwisa n'afukamira ne yeetonda. Ne bagamba nti wano si yabaleese mumusanze wano. Naye n'aba muntu mulamu muyise bulungi. Kati abantu abali ebweru era nyina badde n'enkyogera nti yakusuubira nti bw'onayingira paalamenti kinywa amatunda omuli oluyi sipiika omusika ebitogi kati olwagire nti onaakola twafunye ono kati olwo ogenze nga baalani nabasangira nga tension eri mu kkomera naye bakyaliyo bavuma akulira ekkomera n'anyiiga akadda kati kumwegayirira kati mpuga abadde ebintu amanyi okubitetenkanya ebina si byangu kuba naffe mufulisi twabeeranga nabyo ne baga nti batulinze baactivist batulinze najja n'akumi mujja kutulaba kati byangu nga kyosazeewo mu paalamenti babalinda baga activist bakulinze najja n'akumi bijja kukiraba olwo banyiziza olwo kyosazeewo bo tebakyagala tekikwatagana nabo oli yabawagizi bakulinze ku gate gwe twalanga abawagizi fe twayiwanga emipiira abakulira kirabu tebaliwa mipiira naffe twagiyiwanga gukomaawo kati yamanyi balina musala vireeba kwa golo emasako macha dakika 2 tugamba ogwo tegugwa ne mulinda kawo katono ngenda kula mulinze ngenda kulaba yakuba eyokubiri majiri musi tutandika ngenda kwa botandise koza asa kati omanyi nto kya kusanze kakati abawagizi muntu yakitugambanga nnyo mu FDC olera mu mukulembeze opposition ogambe yeisanga wagizi express abawagizi opposition abamu abasinga obungi beisanga wagizi express olina okuba lifiri ne bwovuganya naye owo bwovuganya naye olina omuli awo ne lifiri bonna wamu kinywa amatunda anasala omupiira naye kuba omupiira gulina okuyimirira kati abasinga obungi twalabe ebintu unfortunately parliament eta olina okuba nga oli musajja muteteekanya olwokuba mutawo tuli mufenna wano ne businyi tugenda kukolagana ewaana abatwetaaze tugenda kubeerawo naye nga njalanja abali ebweru okusinga bategeere ndi mulimu bayinza okulaba nga tabitambuza nga babadde babisuubira oba nga kyebadde basuubira okusalawo sikyasazeewo kakati omukulembeze bwe buzibu bw'ofuna nti wali wooli olina byolina okusalawo naye nga eweeru ngaye baatugamba nga tubalinze najja nankubye okunya baactivist bakambwe kakati awo naddala ekisizoni gye tugenda ogendamu omwaka 2024 2025 bamu ebyobufuzi bingi nga buli kyosalawo ebweru bakirinze ne bakulinda profesa ogenga ate gwe waaliwo okutwala amagye ga Uganda e Somalia abali ku kitero nga tuga Uganda ena gena Somalia
kati yenge ensi yonna eyagala Uganda egende Somalia ye mbukulembeze bwe ne ba MPs ne bawagira ekiteeso kya gavumenti era n'olwali lutalo kati ebyo buli lunaku obisanga abali ebweru baga nti kakati bwe nabo munda mulina okusala olumu baali batunyumizana yali takosi kuteesa omugenzi bwe bagenda okulumba barakisi y'Emasiri nga Museveni akyali mu nsiko Museveni abagamba nti mutuuse obudde bukedde temulumba mukomewo Sale yadumira ali waggulu eri abaga nti omukulu agambye nti tuddeyo obudde bukedde kati batakosi kuteesa bayitongwa abaali munda naga nti wetuli wetuddukayo batuse nti abali ebweru mubeerabire nti bali abayita bamanyi kiri wano batugamba nti tuwithdrawinge naye tumaze okuyingirako mu barakisi tetukyadda mabega tulina kulumba Sale n'abaga nti we mulumba mwe munaawoza era yemwe ebyalumanga abasirikale nga bali mu nsiko ate Museveni bali awandiika n'alaganga Sale wali kamanda ow'omutawaana ennyo naye nga kamanda ow'omutawaana agambye batakosi kuteesa nti we mulumba omukulu agambye mwe munaalowooza kakati abaalumba ne bawangula ate mu kuwandiika Museveni n'aga nti Sale yali mudumizi mungi naawe tuwangulawo kati bwe bibeera so kati Ssenyonyi muto wange wona libajja mu parliament obulamu bwe butambula olumu ogenda kusalawo immediate era nakigamba ko olumu nga ndi meeting ndolale mpuuga ne bano balumu baga nti ebimu kyoyisaliramu mu meeting kibanga mupiira kochi byabagambye mutuka ku sawe ne bikyuka baga nti tusooke tudifending n'abakuba bolo bbiri kati oba okyadifendinga ki bakao kubezi ne agenti etimu so to defending dakika asatu agasoka tujiza makati ne baziba ko mu dakika 5 ezisooka obo kya defending kati olwena kulumba bye bitabuse kati awonga gwe akulembedde tokyasobola ate kubuuza kujuliza bye mwabadde mu bodi lumunga mutudde wenda bisaliyo wali sawe ko kyo bato kya mutunuza mbere tabuse okay so kitegeeza ki ono Ssemuju no ora Ssemuju ajja abaka wa parliament sigadde nga bibamu simulimo gwe yekanga omuntu afena wamu obukulembeze obuwanguzi nene mu mwayino nkyukakyuka ne olumuzi aleetangamu obuzibu nga bwe nkugambye nti Museveni nga bali mu nsiko tebaagabanga bitiibwa bimanyi okuleetamu ne wanga nti amuleke tumulabe abali badde bakolera ewamu nga ndi kati lumu katumuleke atambule naye kati success ya leader of opposition success ya fefena failure ye ng'omuntu ya fefena mwana kibakwatako so n'olwekyo nze nsuubira nti bannange ffenna tulina kukwatirako omukulembeze omupiira Ssenyonyi tutwale maaso otalo nga bwe lubadde Nabbanja yagambye ate mwamugondereza nnyo okuleta Ssenyonyi Nabbanja yagambye nsereko gamba Ssemujuwo yali wansi wa Ssenyonyi yagambye gamba Ssemujuwo ate kati kigonze kino sisi Nabbanja ate awo Ssenyonyi oba omujereze olimba omugerageranya ku Nabbanja oba omujereze Ssenyonyi waggulu wa Nabbanja nnyo si kubeera buwezi waggulu ku niyo waggulu ddala naye ndowooza ye ndowooza Ssemuju Nabbanja byomwe abakiraba naawe olaba Museveni enyini Museveni yakugandi wanalonze bavubi kati yali ndaba yange oyo yali ya Museveni abalonze yalonde nnyo agandi n'aseka n'agamba muleka abavubi bange kati aga nti ndaba ya Ssemuju ali yali omugereza abavubi nabo balimu ebika abakwatisa obutimba naye oli teyanyonyola abakolamu ne mulimu ebigambo asiimwe ebiyige nti bitegeeza ekyo kye babyogeddemu oli waayogera ng'abantu basekedde Nabbanja n'agamba nti muleke omuvubi wange ayitandikaga nti abavubi balimu ebika mulimu obutimba bw'ensiri otimba bw'ensiri mwabakyogeredde mulimu abavubi abajja okwonoona nga baagala kulya buli naye mulimu omuvubi amanyi omulimu ogw'obuvubi kyekola kikutegeeza Nabbanja yaŋŋamba
ate bale bangondereza bano ubwo balese achakanchiza bwere nafunye n'ekikone bwati nja kuba wansi mu mikono wansi wa lubuto apakat achakanchiza bwere nali awo bantu gamba Ssemuju muntu wa bulijjo ate Ssenyonyi si muntu wa bulijjo oba omujerezi ye omuntu okugeraganya nabanja abakujerezi ne ndoza Ssemuju tutwanga ndoza Ssemuju abakujerezi kati yajanga Ssemuju nti nabanja akweweredde liye robonjerezi oli bonjerezi nabanja amazeni yake Ssemuju Ibrahim Nganda bwatyo n'ebigambo bye Joel Ssenyonyi musajja wa mjawulo era ebintu ajja kubikola era bajja kulaganira awamu naye ne omukulu Mathasi Mpuuga Nsamba emirimu gyalikoze bulungi era tweyanziza nnyo kuba ne President Kyagulanyi Ssentamu tugende tumwebaze nti weebale nnyo bali ddala omukulu Mathasi Mpuuga Nsamba emirimu gy'okoze ne Joel naye tumusabire emirimu agikwate bulungi ate beeyamye nti no bajja kulaganira awamu naye n'olwekyo Nabbanja badde acacyanca empola ng'alekamu kubanga ebintu bigenda kuzitowamu ate kaakati Mathasi Mpuuga abadde amukwasaako ku buntu bulamu naye ate Joel Ssenyonyi bino gye tugenda onaawulira moto leero kale byebyo ebya Ibrahim Ssemuju Nganda Kyagulanyi Ssentamu tumuyita kati eriiso ly'eddene we litunudde wabeera we waba waliwo omuzinzi era tuba tulina ffenna ogobererawo Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere bataayi mweraba